Kalule oli otya jangu tulireko wano kakati ate kano kajjako kakati wana Kalule bangambe oyagala bangambe oyagala fuka engineer Fuka engineer ne bola oyagala kubira omusambi ow'amaanyi ate era ne engineer nga osambira Uganda. Tubadde tuli waka nga goli eno mama akulese wano ku business eno ya kasooli batulaze emidaali yoze ng'owangula emidaali egyo ogiwangula otya? nga nekkiririzaamu nga nina n'essuubi. So muze muwangula tonamenti ez'enjawulo musamba tiimu ki ezo amasomero tonamenti za byalo byanjawulo oba tonamenti n'ebyalo ebyenjawulo? kati gwe abeera ku lugobi luli oluteebi. Okay. Taata we embeera gy'alimu sinungi tugirabye. Tumusanyusa. Gwe wawulira amawulire ago gakutuukako wawulira otya? Nawulira bubi era naye nga nina essuubi ajawona ajategeera. Okay. Maama atugambye ogenda mu senior 2 naye embeera y'akasente naye ekyagizeemuko oyinza gamba ki bantu wiiki namba nga sikulaba gyabo abayinza okuba bakubira omulanga era obasabe ku buyambi abakulaba eyo obagamba oyagala kuddayo ku ssomero obuyambi bwonna obwabusobose asobola okuba nga wakolaki era bonna abatulaba mbasaba ku buyambi batuyambeko tatawone addemu asobole otulabirira batufiire ku buyambi nereyo ne ku ssomero. Kalule banange Kalule ono alina ebirooto byebyo bibiri. Alina ekirooto ekyokufuuka boola, ekya boola kyo talenti agirina kuba emidaali alina emidaali egisoba mu 14 tugirabyeko namwe mugirabyeko kitegeeza nti omwana ono alina talenti ey'enjawulo esegeera. So ekirala ayagala afuuka engineer naye mu mbeera y'okuba nti afuuka engineer alina osooka okumala okusoma naye talina na ssente oba maama oba bazadde be tebalina ssente azimungire okuba sawa zino ali mu senior 1 alina okuba ng'agenda mu senior 2 kati etaamu eno singa batakoze bibuuzo mwana wattu ayinza okukomekereza nga tazzeeyo ku ssomero. So mwena abatulaba bambi mutuukirize ekirooto kya Kalule ayagala afuuka boola ate engineer. So mwena abatulaba tubeeyanziza nnyo naye yonna obuyambi bwonna bwotuweereza tunaba tubweyanza. Tuva mu maka ga maama ye Prose. Maama Prose ya bawe yafuna obuzibu oba yasanga abatemu oba abayaaye mukubo nga bakola. So bizinesi eno atugambye nti agenda mu katale n'asuubula kasooli wa mutwalo n'anseevinga kwe kuli ez'okulya sawa ya kakano kwe kuli ate mwana wattu bwakola ki wanoonya eddagala z'obujjanjabi n'abaana okusoma ebyenna kubisekera naye omusajja ayise mu kamera yaffe muyinza ogamba atatulaba naye so abantu abamu obadde eri ng'anyumya n'agamba nti oba omukyala alimba
tumujje agenza okujja ewaka ng'abadde wano ng'ali mukokya kasooli era kasooli yuno wano gwali mukola ki kwokya kasooli bwoye like kati wano oba omutunda mmeka bawa mmeka anti kati street nawe ogiraba tekuli bantu oli ajja njagala wa bisatu oli najja njagala wa bitano naye ate nga ebifo awalala bamutunda 100 ono bwati wa 10 naye nze mutunda 5. Okay. So amumbeera bweti bwogezaako okubanga ate okwasaganya omwana wattu okubanga ofuna ekigulira amagala eddiba kati mumbeera bweti gyotambuliramu tobeeraawo n'ogamba nti singa wabaawo omuza kisa yenna ajja nanyongeramu ka kapito nga kano kikyo oyongera bwongezi mu kapito oba olina ekirala kyosobola okukola? Nze nyina ekirala kyensobola okukola nze kale nyina ekirala kyensobola okukola nga kuba ne kasooli jjukira buli wokola omulimu nga tegu just obanga akolera obwerere kati nga wano era mbanga akolera obwerere kuba omwezi gusobola okugwako ne bambuza oyinayo emitwalo 10 naye nga sigirina ate nga buli nnaku balaba nkola ogwo nagwo ate gubeera mulimu just kufuna zakulya yanyumba kati n'essaawa ya leero abaana baddemu okusoma naye era tebannabeera kuddayo kusoma ate nga beetaaga okuddayo. Kaki kirala singa wabaayo mugira kisayinza okujja n'agamba okusinziira ng'omukyalo omulabye nti mukozi ayagala okukola kanfune kakapito bwe kati nsobola okukola ekintu ekirala mu ezo ssente z'abampale nga ki okugeza? Nze nsobola otunda engoye ate era engoye kirooto kyange nsobola ofuna empangisa oba just kutambula kale obanga obutale engoye obwo engamba oba akatale k'egindi kakola lunaku bweruti neŋŋenda kale ebyokola tasirira no nga wetunyumya kubanga kale ebyokola bingi nga nze byensobola okukola wadde saasoma kiri awo naye oli naveri naŋŋamba kale akakadde kaako ne bubeera bubiri ne bubeera bubiri. Kati oli omwana yabadde alina okugenda mu P7 ono ali supposed genda mu P7 next year kati alina okugenda n'akola end of a term emuyisa okugenda mu ki P7 kati oli ono gwe tusanze alina okukola end of a year emutwala mu senior 2 naye ngenda era byakuwatanya tumuyambyeko like kubadde kusamba kapiira kuba nabo batuuka era ne balemererwa kubajjukira oli waaba akuwadde ebbasale nagamba ati etaamu omwana alina sasula kale ngeza bugezi nagamba buli taamu omwana alina sasula emitwalo 5 naye ebisigadde balina obigula bitabo biki naye nga nabyo tobisobola kiba kitegeeza era omwana tagenda ssomero kubanga era tasobola genda ku ssomero nga talina bitabo. Ebintu nga si byangu naye kati tolina buyambi bwonna like abantu boyinza okubirawo ab'eŋŋanda zo kubeera nga ate oli awo bayinza okuyambyako ku mwami wo asobole okuba nga ate afuna obujjanjabi obw'enjawulo? Tewali. Kati olaba bwabula wali luli ng'akyali nga wano ogamba nakawere yakazaala
kati ate baba banaabukuwa kati kisobola bagamba gwomanyi nebbaawo gwomanyi kale nange saasobola kumwabulira kuba bangi babalekawo babaleka ne mu ddwaliro ne bafiirayo kitegeera kati gwe like wembadde nzijaawo nti abakyala bangi gye bali eyo tebaagala abantu babizibu bagamba nti akati oyo kyalina kizaako newaabwe olaba tebamwagala oba tebamufaako nze naye kaneeyongereyo ng'omutima ogujjawa ng'omutima ngujja kubeera ne wenagamba nti nja kwagala omusajja omulala nyinza osangayo ate ebizibu ate byemba ndese eno kitegeera nyinza okwagala omugagga ate neŋŋendanga okitegeera buli omu alina ebizibu bye kuba nze nasooka nentunulira abaana bange siina bwe mbaleka ne we nabakwata ne mbatwala ewaabwe enjawulo ziri ne we nabatwala ewaffe enjawulo ziri eŋŋamba kangume ng'omukazi olabire omwami wo kuba ye omwami nga tanaba kufuna buzibu obwo nabona abadde mulungi nga talina buzibu abadde mulungi nga muyambagana so kati sente z'omwana ono requirements ezidde mu ssomero zinalabika waliwo omwana alina okukola ebibuuzo okugenda mu senior 2 kati enteekateeka zo ziri zitya nteekateeka era nga wondaba wano era nga wondaba wano siinaayo ssuubi newoba oŋŋambye nti naye ogira wetolola kale newoŋŋamba kati nti enkya omwana agenda kusomera era nkugamba tagenda kuba siinaawo wadde kati omwana wo oli ali mu siniya wano ekirooto kye kiwe mubanga muli awo ng'abazadde nga bamwogera ye akugamba ekirooto kye kiri ki agamba kubeera inginiya kale nga ye kale bingi byalowooza kugamba nga wonoogamba nga bwe banaakubuuza mu mmere yonna osinga kulya ki n'ogamba muceere matooke jasiti baba bakugambye kulondako emu gy'osinga okwagala neera nebikubuzaabuza weekyo so yayagala kubeera so kati mu mbeera eno gye tulaba like gyatambuliramu oba gyalimu ne famire olaba ekirooto kye kinaatuuka kisobola otuuka kuba naye era nga bamubuuziza era akugamba ebintu si byangu naye twongere okuba nga tusaba abatulaba mwenna abali eyo omukadde ono mbeera gyalimu mugiraba naye omuziga kisa yenna aliyo asobola omufunira kakapito oba n'ennyumba okugisasula sayakakana omwami mubadde basitula ndowooza mulabye okumuteeka ku kitanda okumujja ku kitanda mukola ki basitula musitule so mu mbeera eyo tubadde tusaba abali eyo mwenna abagenda olaba vidiyo eno abagenda olaba sitole yaffe eno bambi mubeeko ekisa mubeereko n'omutima oguyamba tusobole okuba nga omwana wattu tuyamba abantu nga bano buli omu terinomu ayagala okubeera n'ebizibu nga bino naye owekanga nga kizibu kize so mbeera eyo ndowooza omwana nga takomawo yekalule najje twogeremu wano katini kalule jangu ekiro ebulungi kakati